mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video olunaku olwaleero njagadde mbawe ku ddagala mu abakyala abalina ekizibu ky'okubeera nga temuweebwa. Nga mulina ekizibu ekyo eky'okubeera nga abasajja tebabawa. Kati n'olwekyo njagadde mbawe ku ddagala lino ery'okuweebwa. Nammwe abakyala abafumbo nga mulina obuzibu obw'okubeera nga abasajja tebaagala bbawa ssente, ng'omusajja omulaba ssente azirina naye ng'osiiwuuka enviri n'olwa nazo kweggamba n'oba nga yeggwe eyeeya gw'omukyala n'osobola okufuna ssente esobola okukuyamba mu buntuntu obw'enjawulo. Buli lw'osaba omwami wo nga tayagala kuwa kulimbalimba kale nga takufaako kulabirira, kyagadde obeere ng'okozesa ku ddagala lino. Omwami oyo ajja kuba atandika okubeera ng'akuwa singa onaaba eddagala olikoze bulungi ate n'oliremerako. Eddagala lino ly'ogenda okukozesa lye lino. Kusaba ofune eddagala lye bayita muweebwa, ofune akabba mutima, ofune omuzigo omuganda, ofune n'akasambandege. Akasambandege akatono ako akabeera n'amaggwa k'olina okufuna. Bw'omala oddifuna eddagala eryo nkusaba olyanike likale bulungi. Bwe limala okukala erisekule olikomye w'olikomezza. W'omala oddisekula kyenkusaba teeka omuliro ku kabaati oba ku kajjo. Njagala obeere ng'oyingira mu nnyumba naye eddagala lino olina ddikolera wa musajja. Naddala ggwe omufumbo liba likolera nnyo. Olina ddikolera wa musajja, kwegamba waka wa musajja. Mu maka gammwe ne bbaawo mw'olina okukolera eddagala lino. Ky'oba olaba nti nkugambye nti ggwe omufumbo liba lijja kukuyamba nnyo. Omwami oyo waba takuwa ajja kubeera ng'atandika okukuwa, ajja kubeera ng'atandika okufaako okubeera ng'akulabirira nga mukyala we. Kati n'olwekyo bw'omala okuteeka amanda ku kajjo oba ku kabaati, yingira mu nnyumba tandika okuyoola eddagala eryo ng'oliyiwa ku muliro, ku manda g'omuliro gw'otadde kabaati. Eddagala eryo ligatte wamu n'omuzigo omuganda ogwo, biteekeko kumu. Omuzigo omuganda n'eddagala eryo ng'oligasse wamu biteeke ku muliro okwo bibeere nga binyooka. Bwe biba binyooka oteekeddwa okubeera ng'oyogera oba tugambe kye bayita okulaamiriza. Beera ng'olaamiriza nga bw'oteekako eddagala eryo. Nyiikira okubeera ng'olinyookeza. Nyiikira likolo olwaleero olikole n'enkya naluli obeere ng'olikola. Liteekeko nga bw'oyogera nga bw'olaamiriza ogambe nti kano kasambandege njagala kansambire omukisa ogw'okuweebwa mu maka gano. Njagala mbeere nga nfuna okuweebwa okuva omwami wange Kyayiti. Wano ku Kyayiti teekawo amannya ga bbaawo gonna amannya 2. Kitegedde? Njagala abeere nga mpa guno muzigo, njagala gugonze omutima gwa bba wange Kyayiti. Wano teekawo amannya ga bbaawo 2. Wano ku muzigo nti guno muzigo njagala gugonze omutima gwa bba wange Kyayiti abeere nga mpa buli kye mba mmusabye. Bw'otyo bw'oba olaamiriza. Kankuddiremu wuliriza bulungi. Gamba nti kano kasambandege njagala kansambire omukisa ogw'okuweebwa mu maka gano. Njagala mbeere nga nfuna okuweebwa okuva ow'omwami wange Kyayiti. Njagala abeere nga mpa guno muzigo njagala gugonze omutima gwa bba wange Kyayiti abeere nga mpa buli kye mba mmusabye. Bw'otyo bw'oba olaamiriza ng'onyookeza eddagala eryo. Kambawe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza ku vidiyo eno ky'otategedde, nja kwongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mubeere bulungi, mweraba.